Oluvannyuma lw'okulaga eggulu lya Sylvia Nakyeyono emyaka 3 eyatukomereddwa emisumaali mu ngalo olunaku lw'eggulo, poliisi mu yigo gwayo eriko omukazi Harriet Nambusi gwekutte nguno ateeberezebwa okuba nti omu ku baaluganda abakoze ekikolobero ekyo. Tuteebereza okuba nti nno omutuloga kati bibadde bagira tukubire engalo zino ezisombedde okutulabe bw'onoddamu okubireeta. N'ekintu ekitaabadde kituufu kuba bali abagamba nti mbaloga bato nnyo ku nze. Bato nnyo? Nze mukulu waabwe sisobola kuba nti nkola ekyo kintu. Bino byonna okubaawo kiddiridde omukyala ono okulimba Nakyeyono yakomereddwa emisumaali nti yabadde agenze kusuubula ejjuba. Poliisi mu kunoonyereza kwayo yakubidde omukyala ono essimu n'abategeeza nga baali e Masaka nga wakudda sabbiiti ejja. Wabula mu bantu abagenze mu maka gano okulaba ku Nakyeyono eyadduse emulago oluvannyuma lw'okumuggyamu emisumaali nga ayagala okusanga abaana be yalese awaka, bamubuuza muganda we gwabeera naye awaka gy'ali n'abategeeza nga bwe yamusiibula nti agenze ejjuba okusuubula. Bwana abamu ku batuuze batemeza ku poliisi nga balabye Nambusi ku kibanda ky'embaawo wazitundira. Poliisi ng'ekulembeddwamu Osi we Bulenga Hassan Musooba essukiddemu n'egenda ku kibanda yamusanze ng'ali ku mulimu gwe ogw'okutunda embaawo. Akwatiddwa n'atwalibwa mu maka ge, kyokka Sylvia kimbuuseeko okulaba mukulu we gw'asuubira okubeera ejjuba. Nogamba oli Masaka? Wano Masaka? Buuza. Poliisi yazizza amaka gano nga ne Sylvia bw'agiraga bamukomeredde emisumaali. Osi ayogeddeko n'abantu abakuŋŋaanidde mu maka gano nga Nambusi bw'akwatiddwa olw'ogezaako okulimbalimba poliisi era ng'akkaatirizza ekyokubira omukazi ono essimu n'agirimba nga bw'ali e Masaka. Soka tugendagenda naye ku poliisi atuyambeko mu kunoonyereza ku musango guno era ajja kutuyambako mu kunoonya abantu abo baani. Ye Ibrahim Muhwezi nga mutuuze ku kyalo kino adduukidde Sylvia n'emitwalo 2 gimuyambeko okumujjanjaba oluvannyuma lw'okutegeeza abatuuze nga babadde talina nsimbi za ddwaliro nga kimu ku byamuddusiza emulago. Saazitegedde kuba basoose ne bagezaako kusannyalaza emikono amasannyalaze ne gagaana. Ne badokita n'agamba tumukube kalifoomu nebankuba kalifoomu awo nebalyoka bagijjamu. Muhwezi yeeyamye okujjanjaba omukyalo ono okutuusa lw'anaawona naye n'asaba poliisi okwongera okufeefeetawo bonna abasigaddeyo abakoze ekikolobero kino okwonoona erinnya ly'ekitundu kyabwe. Olaba omukyalo ono talina buyambi, tusaba tumudduukirire adde mu ddwaliro bamujjanjabe era neeyamye nja kweyongera okumujjanjaba mu ddwaliro wanaabeera alaze wonna nja kumwongera akasente akalala. Abanoonyezebwa kuliko Peter Kazibwe ne mwannyina. Abatuuze bongedde okuvumirira ekikolwa kino ne basaba poliisi ebayambe ku bantu nga bano mu kitundu, kyokka nga ne poliisi ebasabye bakwatize wamu okulaba nga bagiwa amawulire. Nakirabe ku mawulire nga nange kyanguddeko ne nesiwala nnyo okulaba alabira ddala ekintu ekyo si kituufu n'akamu omuntu ekyo yakoze. Sinalowoozezza nti akutte katiike na misumaali oba ng'agenda kukola bintu byemu ategeeza olaga taliiko nfuufu ate nga bamulaga nti bamukonyemu misumaali. Nambusi atwaliddwa ku poliisi gye yeegaanidde ebyatuusiddwa ku muto we Sylvia, wabula n'ategeeza nga babadde n'ennyombo mu kika kyabwe ezeekuusa ku ddogo, kyokka ye olunwe n'alusimba ku ssengaabwe ayitibwa Damali Najjoba ow'Ebunamwaya. Ngamba ebyo ebintu byali byadda nnyo mu kika kati ate mu bidda bitesaawe ebyo ne biguma naye nze si ebyeddogo byo. So tumufunye enkya leero era ali ku poliisi ali mu kuwandiika statement era tumutasikenga atuyambeko poliisi ye abadde luddawo abantu abo bajjidde ewaka. Wetuviiridde ku poliisi ng'ekyagenda mu maaso n'okunoonya abakomeredde omukyalo n'emisumaali mu ngalo egy'enkimukaaga egisinga ne ku gyakomererwa Yesu. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.